GTV for unity and development. الحمد لله الذي بأمر استقرت السماء واطمأنت نحمده ونشكره ونصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا حبيب المصطفى الصالح الأمين إمام المتقين الصادق مصدوق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. matenda marungi amajjuvu gowekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala owekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala oyo kulw'obukukkiriza kwe obuyinza bwe amaanyi ge obufuzi bwe ensi etebenkera netabaamu kayuuga konna n'agitukolera nga kyaliiro fe okusobola okubeera nga tutambulirako tukolerako buli programu zaffe aye ne tubeera successful abamu abalala ne batawanyizibwa kadara Allah. Eyo nteekateeka ya Allah bw'ati bwe yateekateeka. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nanyini kusunsula ebigambo bye eby'ekitiibwa ebiyitibwa Qur'an al-mu'jiz byewuunyisa al-munazzaru ala khatimi al-anbiya yasalawo byonna abeere nga abifundiza mu enkomerero mu bannabbi wal mursalin yakomekereza yafundikira omuwendo gw'ababaka al-karimu wa kitiibwa nnyo ayitibwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah w'ekitiibwa eyakola ettenda eryo atuwangaaze nga tuli basiraamu, atujulule nga tuli basiraamu. Ekigambo okutuwangaaza nga tuli basiraamu si byambalo. Allah atuwangaaze nga tuli basiraamu si ndabika yaffe mu mbeera zonna mu bubonero obutulaga nti tuli basiraamu ku mibiri gyaffe, naye kigambo kubeera musiraamu kitegeeza musiraamu kubeera n'amazima. You should be sincere in your Islam. Era buli wowulira nga bagamba tufiiriddwa gundi naye amazima gali nti gundi afudde musiraamu, ekigambo ekyo lwaki kikkaatirizibwa ng'ate tuwangadde tumulaba ng'ebimulabikako biraga nti musiraamu? Tutuusa okubagiza kwaffe eri obusiraamu bwa Uganda, eri famire ya mukadde waffe Hussein Kyanjo, ab'eŋŋanda bonna ab'emisaije nga bwegitambula mu kika kye, ab'emiriraano mwenna n'ab'emikwano, alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abakkiriza bonna bwe batuukibwako ekyo ekibajja mu mbeera ne kibatwala mu bulamu bw'okutawaana, ebigambo ebyolesebwa ku mimwa gyabwe
byakwesikasika n'obulamu bwabwe bwonna nga badde eri Allahu subhanahu wa ta'ala okumukakasa ti mazima ffe atuvunanyizibwako ku buli mbeera yonna Allah, era ne gyali Allah waffe rajiun gyetugenda okubeera nga tuddizibwa. Twafiiriddwa nnyo omusajja mu basajja Hussein Kyanjo, ebyamwogeddwako bingi naye njagadde mu kimu kyokka, nabaddeko mbasaalira Kyanjo ekibuli, naye before swala nga tennayimirirawo aboogezi bakkaatiriza ekigambo ekigamba nti Kyanjo afudde musiraamu. Profesa Abbas Mungu amusaasire Kiyimba walinnya mulangira, tuli balangira n'abambejja mu kika ky'ab'empologoma, bwe yabadde atuusa obubaka ku Kyanjo nakuttemu ekigambo kimu ekyankutteko ennyo, naye njagala nti kyeyalingeko naawe. Yagambye nti Kyanjo yantuma nti bw'alifa ntuuse obubaka buno eri eggwanga abalibeera bakuŋŋaanye mu kufa kwe. Bubaka ki? N'agamba nti Kyanjo yaŋŋamba mbategeeze mu kaseera ako ng'afudde nti afudde musiraamu. Subhanallah. Ani yandibadde abuusabuusa mu busiramu bwa Kyanjo? Abadde musajja muwalimu ng'ate musajja musaaze, musajja mukozi wa busiraamu ku lulwe n'abantu be n'eggwanga okutwaliza awamu. Talina kyabadde alabikako okujjako nga kikulaga nti musiraamu. Ekibuuzo, message ki gye tufuna mu kukkaatiriza ekigambo ekyo n'okuva mu kamwa ke ye kennyini nti ŋŋambire abantu bange nti nfudde ndi musiraamu? Kye nafunyeemu kwe kubeera nti musajja abadde genuine, abadde mwanjulukufu mu bigambo bye n'ebikolwa bye nga teyeerya ntama. Mu mbeera emuwa emirembe ne mu mbeera emunyigiriza, naye mu kunyigirizibwa kwanyigiriziddwa ebbanga erisoba mu myaka 12 abadde akulaga nti is not desperate, taggwangamu ssuubi. Kitegeeza ki? Lwaki taggwamu ssuubi ku mbeera yonna gye yanyigirizibwamu omutonzi we abadde wamu naye? Ekyo kibayita okubeera sincere in your Islam, in your faith. Be sincere. You must be sincere in your Islam. Kyanjo abadde sincere totally. Osobola omuwa ebitundu 9 n'olekayo 10 lya buntu, kubanga mutonde naye abadde akola ensobi, naye at least 9 okimuwa mu bannayuganda, naddala mu perspective y'ebyobufuzi. Abadde omusajja ateerya ntama ku buli kigambo wadde ekikolwa, ate nga nationalist, abadde musajja munnaggwanga ayagala eddiini ye
era ng'ajolesa takwekangako nzikirizaye mu buli mbeera yonna, ate ng'alina national spirit, alina omwoyo gw'eggwanga. naye mu byonna n'abanga message gyasindika eri bannayuganda abasiraamu n'abatali basiraamu bakkirize bakakase ti Hussein Kyanja abadde musiraamu era afudde musiraamu. kyenneegomba naawe kyegombe, Allah kitufuule tukibeere. bwe nkibeera n'okibeera, ne gundi ne munno ne munnange ne munne, eggwanga lijja kutambula ligende mu maaso. Kyanju yafudde era n'aziikibwa, masha Allah, kadara Allah wa ma shaa faala. Allah bw'ati bwe yageze. gwe musomo gwaffe gwe tuliko dufunul mayit al muslimi, okuziika omufu omusiraamu. twalaba ng'okuziika omufu omusiraamu buniyat ala thalathati mafasil, kuzimbirwa ku bintu bisatu. Number 1, i'lanul mayit, okulanga omufu oba okubika. era twakulaba mu kabanga akayise okubika okusiraamu. tugaa nti okubika kwonna kuli supposed kubeera nga kwolekera eri basaazi ba swala ya mayiti, nga nayinza okubeera nga atuyambako okukulembera ekyo imaamu abadde atwala omugenzi, abadde akulembera omugenzi. twakyogerako biwanvu. ensengo ey'okubiri twayogera ku bifo al a'dadu al mayit lidufuni, ebifo omutegekerwa enteekateeka zonna ez'amayiti mu kumuziika, nga n'ebifo biri ebifo bisatu. ekifo ekisooka al makanu alladhi yuhfaru alqabr, kyekifo awasimibwa kaburi, makbar, ebijja. era twannyonnyola omulundi oguwedde ensonga y'ebijja, nga n'ekijja ekisinga okuba ekirungi kyekijja ky'obwannannyini, gwe nange kyetweteekereteekedde ku lwaffe, nti wano ffe bannagundi bwe baba batuziika. ekijja ekyalibadde ekyokubiri kyekijja kyabeewaffe okutuzza ku butaka, naye nga bwe ziri family zaffe mu ntegeera ez'enjawulo n'ebikolwa ebyawukana, abamu ne tubanga tetukyayagala kutuzza ku bijja olw'obwononefu obubeera mu families. bwononefu ki? ishiraku billah, obwononefu bw'ogatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. naye nga ewaka walibadde walungi, okuviira ddala ku bajjajjaffe bwe babeera nga baali bamujahidun, abalwanirira obusiraamu mu bitundu byabwe. ogenda olinaaneko ku bantu abo, bw'oba obalina its fine okuzzaayo ku bijja bya bajjajjaabo nga balina historical events, balina muslim historical events, ebyafaayo ebikwatagana ku busiraamu nga baali basaale. weegomba okuddayo okulinaana abantu abo bakuziike we baabaziika. naye oba tubalinaayo mu kika kyewammwe, lowooza kulimba eyokusatu
yerimbo ey'olukale eri buli yenna ayitibwa omusiraamu. naye ayitibwa omusiraamu byetulaba kungulu ng'ebyomunda tetubitegeera. yerimbo y'olukale, yerimbo ey'okumeka, ey'okusatu. eyo tofaayo ani gwe bakulinaanya, oba mutamiivu oba mushiriku, naye olwokuba nti ye Sulaimaani bamuleeta mulimba eyo, naawe ne bakuleeta mulimba eyo. mannya ge gatuleeta mulimba ezo ez'olukale. nazo limbo nnungi, limbo za busiraamu. ebisigadde emirimu gyaffe ne gitweyimirira, naye kisigalawo nga limbo y'obwannannyini nze naawe gyetwekoledde, gyetweteekeddeteekedde, yerimbo esinga okuba ennungi. ekifo ekyo kitunuulirwa nnyo, nkaliriza omusiraamu bwe bamuteeka wafaanana watya. ekifo ekyokubiri, almakanu alladhi yuaidu al-adad almayit almuslim. ekifo awateekerwateekerwa programs, enteekateeka zonna ezikwatagana ku kuziika omufu waffe, kyekidaala, kidaala ky'omufu. era kingenda okusosootola olwaleero, kiyinza obutaggwa olw'eddakiika ezituweebwa, naye nga tujja kitambula ebbanga Allah lyamala nga akyankumidde ntunuse mu nnyama yange, era nga nkyaweebwa omukisa okulabikirako ku lutimbe lwa GTV, Global Television Network. Masha Allah, for unity and development we believe. Tukiririza mu bwegasi n'okulaakulana, tujja kgenda mu maaso n'olugendo lwaffe. ekifo ekyokusatu, almakanu alladhi yughsiru fihi almayit almuslimi. almakanu ekifo, alladhi ekyo, yughsiru ekinazibwamu, yughsiru fihi ekinazibwamu almayita omufu omusiraamu. kitunuulirwa, tujja kulaba enteekateeka y'ekifo ekyo. obwo obuwaayiro busatu buli ku namba 2 ku nsonga esatu ezitunuulirwa nga tuziika omufu omusiraamu. nabage namba 1 kubika, namba 2 byebifo omutegekerwa omufu. byebifo bisatu byembadde nde mu kulambika. Then ekifo, ensonga si kifo, ebifo biweddeyo. ensonga ey'okusatu etunuulirwa mu kuziika munnaffe omufu omusiraamu, tulinamu khutuwaatu dufuuni almayit almuslimi, emitendera omufu mwayita okumuziika. ashara giri emitendera 10, giri emitendera 10. omutendera ogusooka hafrul qabri, kusima kaburi. omutendera ogwokubiri idadul mal alladhi taraka almayit wa fasiruhu lilwarith, kutandika kuteekateeka maali ye omufu gy'abeera alese, na byonna mu buvunaanyizibwa bwe bwabulese. ye puroguramu ey'okubiri, gwe mutendera ogwokubiri. emitendera 10
omufu mwayita okumuziika ekikwatagana n'emmaali y'omufu gyalese mutendera gwakubiri. kasa tumaliriza puroguramu ya kabuli. puroguramu eddako kuteekateeka mmaali ye. temuzzaako puroguramu ndala yonna nga temunateekateeka mmaali ya mufu gyalese. tugiteekateeka mu kugitunuza, mu kugigaba, era kyekiba kiddako, era kiri sunna wa haqqun wa awla n'okugabanya emmaali eyo ng'omufu tannabakolebwako puroguramu yonna. tujja kubiraba insha allah. omutendera ogwokusatu takusilu lmayiti, okunaaza omufu ye puroguramu eddako era gwe mutendera ogwokusatu. mutendera ogwokuna takfinu lmayiti, okuzinga omufu musandaze, okumwambaza engoye ze. tujja gulaba. omutendera ogwokutaano assalatu ala almayiti, okumusaalira. mutendera ogwomukaaga tahamilu lmayiti, okumusitula, okumujja mu kifo wasaaliddwa. mutendera ogw'omusanvu tawdiu lmayit ila alqabri, okumuwerekera omufu ku kabuli ye, okuwerekera omufu ku kabuli ye. mutendera ogw'omunaana istaruqi lmayit fi dhiqi, okussa omufu mu mwanandaani, okukka mu kabuli okumussaayo. gwe mutendera ogw'omunaana. mutendera ogw'omwenda wadu turaba fi lqabri, okuzza ettaka mu kabuli, okuba ettaka lino eriri waggulu wa kabuli okulizzaamu. ogwo nagwo mutendera tuguyimirizawo ilimiya, nakumanya. si buli muntu nti akwata ekitiiyo okuzza ettaka mu kabuli. omutendera ogw'ekkumi adduau lmayiti bada dafunihi, okusabira omufu oluvannyuma lw'okumuziika. wabeerawo enteekateeka awo wennyini we tumuziisa ekabuli ye okubeera nga tetumala gagenda nga tumaze okuziika, tusigalawo ne tubeera nga tubugiriza akaseera n'obulamu omufu bwayingiddemu ng'ettaka limaze omumuggweerako lyonna. nabbi kyeyagamba basahaba ti abange temugenda musigaleewo ku lwa nsonga ki? istaghfiru li akhikum, kubeera nga mwegayirirako eri munnammwe, mumwegayirireko. wasalu lahu atathbita, era mumusabire obunywevu. fa innahu lana yusal, kubanga mu kaseera ako ng'ettaka limaze omubulirako abeera mu sekishoni y'ebibuuzo, abeera mu sekishoni y'ebibuuzo. akaseera ako bakadde baffe bakabugirizanga nnyo. enkola eyabeerangawo eyayitibwanga talakayini. okutalakana kitegeeza okukuutira. talakayini kwabeeranga kuutira mufu. lakinu mautakum kalimatu la ilaha illa allah, mukutire abafu bammwe ekigambo kya la ilaha illa allah. abala ne bakifuna mu mbeera eyo okuleeta tahaliri
nga bagiwerekeza ku mayiti naye bali bategeeza abwe mulabye abamazeemu essuubi eri obulamu bwabwe nga bugenda bagenda kusinkana Allah waabwe mu kaseera ako mubakubirize nga bakyalimu akategeera ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bamuktadhar tujja kubiraba insha Allah. Kakati byebintu maze bikumenyera bisatu ebitunuulirwa mu kuziika omufu omusiraamu. Namba 1 kubika, namba 2 byebifo omutegekerwa mayiti ebisatu bitulabye era bitugenda okuttaanyako, namba 3 gyemitendera 10 gyenva bamenyera wano omufu mwayita okumuziika, ekyo kibayita okuziika okusiraamu. Addufuunu fil islaami, okuziika mu busiraamu kweku. Naam, tugenda mu maaso oluvannyuma lw'okulambika okubika okutuufu kwe tugambye nti kusingenga kugenda eri basaaze b'esswala nga imaamu yatukulembeddemu mu kubikira abasiraamu b'ekitundu kye n'ebitundu ebimulinaanye, kubanga kiri mustahabbu, kigwana nnyo takthiru, okuyitiriza almusallina ala aljanaza, okukunga abasaaze abangi ku jeneza. Kigwana nnyo okukunga abasiraamu abangi bakuŋŋaanire ku jeneza. Ekyo tewaliiwo akiinako access okujjako omukulembeze mu busiraamu mu kitundu naddala omufu mwabadde awangaalira, era nga n'obukulembeze obwo bw'obusiraamu nga bwe bubadde bumutwala. Nsonga ey'okubiri gyenjaga tutaanye y'ensonga y'okutunuulira ebifo omutegekerwa mayiti. Ekifo ekisooka gye basima kabuli twakirabye, makibar bwefaanana limbo tugirabye. Njagala tulabe ekifo ekyokubiri kyekidaala. Tulabe ekifo ekyokubiri omutegekerwa puroguramu zonna enteekateeka ezikwatagana n'okuziika omuntu waffe. Ekidaala ky'omufu kyonna kizimbirwa ku mmeeza 3. Kizimbirwa ku mmeeza 3. Emmeeza esooka y'emmeeza ya imaamu, erina okubeerawo specially separately imaamu kwakolera enteekateeka z'okuziika omuntu we gwabadde akulembera. Eyo mmeeza nkulu nnyo. Emmeeza ey'okubiri y'emmeeza emala amabanja g'omufu. Emmeeza likadwai addufuuna lilmayiti lmuslim, emmeeza emala amabanja g'omufu. Emmeeza ey'okusatu makuadahu lati, y'emmeeza eyo yakudhi alaiha kullu ma yali, emmeeza esasulira enteekateeka zonna ez'omukolo gw'amazika g'omufu ku lw'okwewaza abantu b'omufu okukozesa emaali omufu gy'alese mu mbeera emenya amateeka g'obusiraamu. Kiyambako kinene nnyo okwewaza ab'eŋŋanda z'omufu okubaliisa haraamu mu maali omufu gy'alese. Ze mmeeza 3 tujja kuzitunuulira
nabutya obusiraamu kyebwogera ku mmeeza ezo esatu. Katandike n'emmeeza esooka, makuadahu al-imam sahibu dufun, emmeeza ya imaamu nanyini ntegeka oba nanyini kutegeka mazika g'omufu. Kiri mustahabu ate nga kya musunna, tukulembeza sunna nkola, kya mu nkola za busiraamu omukulembeze imaamu w'ekitundu okubeera nga yatukulembedde ffenna okuva ku b'eŋŋanda z'omugenzi okudda eri ab'emikwano n'ab'emiriraano mu kuteekateeka amaziika g'omuntu waffe oyo. Si nsonga tukwatagana ne imaamu oba tetukwatagana naye, kiri mu sunna. Imaamu yakulembera omukolo gw'okuziika omufu omusiraamu yenna mu kitundu, so si baŋŋanda nti be bakulemberamu okuteekateeka okuziika omuntu waabwe. Ab'eŋŋanda si mmwe abawa imaamu ekyokukola, imaamu yateekeddwa okubawa ekyokukola. Ab'eŋŋanda musse mutaataganyiza, mwonoonya amaziika g'abafu b'abantu bammwe. Olw'ebigendererwa bye munoonyaamu naddala ku muntu wammwe afudde ng'alimu akantu, era mmwe abafu abakyali abalamu nga nange mwendi, mbakubiriza nnyo amafa gammwe muleke nga mugakwasizza emikono gy'abawalimu, so si mikono gy'ab'eŋŋanda. Nakibagamba omulundi oguwedde ab'eŋŋanda batulumirwa katono, kaba kannaku ng'ezi z'okukungubaga nnaku 3 nga bakaaba basiita ebigere balumwa olw'ekyo ky'obadde obayamba nakyo kyebadde bakufunamu, naye bakaaba balowooza obwongo bubeera bukola tugenda kikola tutya oluvannyuma lw'okuvaawo kw'omuntu waffe. Akagambo ekyo ekirowoozo tugenda kikola tutya kigazi mu bwongo bw'ab'eŋŋanda. Kyonna ky'oyagala kitereere eri omuntu waabwe, tutera nnyo okwagala okukibategeeza ng'amaziga gakyali mu kiwanga, kubanga amaziga bwe gabeera mu biwanga byabwe obulumi buba bukyaliwo, basobola okukkiriza. Seeka ffe kyotugamba tetulina kyakkola, twagala muntu waffe abeere mirembe. Bajja kugonda amaziga gakyatebenkedde mu biwanga byabwe. Ennaku z'okukungubaga zibeera 3, abantu ne baabuka ne bagenda, ne tulekawo ab'eŋŋanda okuyitwako wiiki, amaaso gagenda gakala, ebiwanga bigenda bikala. Ebiwanga bigenda bikala, kasa tulinde ebiwanga by'ab'eŋŋanda ne bikala amaziga. Oba tokyalina ky'osobola kugamba baŋŋanda ku nsonga z'okutereereza omufu, ekyo nkibagambira wano. Oba tokyasobola, tokyalina ky'ogamba baŋŋanda ne bw'osoma aya, okuggyako famire Allah gy'aba yasaasira nga batya Allah. Sijja kugamba nga bamanyi, kubanga si buli mumanyi nti atya Allah. Tulabyeko abasumbuwa emaali z'obusika nga bamanyi. Eyo sinali ye katwe weeri, sijja kwogera kifo akitegedde. Ekifo ekyo kyesigaliza okusigala nga tukuuma ekitiibwa ky'abantu abo. Naye katwe munene gwategeddewo kyerekereze naye okitegedde.
waliwo emaali mu katwe ng'asinga ogitawaanya mumanyi. Kawempe naye munene, ekifo tukisirikira kisigaze ekifo kyakyo eri abantu ab'eŋŋanda z'omufu. Naye waliwo emaali y'omufu gye yaleka mu katwe ng'asinga ogitawaanya mumanyi. Ebweyogerere byembagamba by experience, ate ebimu nakulabako n'amaaso gange. Nawo waliwo ekifo ekirimu emaali omugenzi gye yaleka era ng'asinga ogitawaanya mumanyi. Kakati sijja bagamba nti okuggyako ng'ab'eŋŋanda z'omufu mulimu omumanyi, okuggyako ng'ab'eŋŋanda z'omufu balimu okutya Allah. Kubanga mani'u israh, okugaana okulongoosa, kulongooseza ki? Lilmayiti, eri omufu yenna, kwekyo ekiba kitambudde obubi mu maziika ge, mu nteekateeka z'okumuziika, naye oli n'agaana n'aziiza okulongooseza omufu min kabairi dhunubi ala almuslimi, kya mu byonoono ebinene eri omusiraamu yenna, allati idha asha anha wa mata anha tubtiru rahirahu, bwawangala bwatyo nga yagenda taataaganya amaziika ga banne eri omuntu nga ye bamumanyiira nti gundi kasita abeera ku baiti oyo bamumanyira embeera ze. Mwemanyi mu famiri zammwe mubamanyi abasinga okutaataaganya amaziika g'abantu bammwe nga bava ku baŋŋanda, abeera wa Luganda lwa mugenzi naye nga mubbaaya, naye omuntu oyo mumukaabireko nnyo. He gonna be questionable and answerable before Allah. Wallahi alazim, yenna akikola nga gwalemesa, gwagaana, gwataataaganya okukola ebintu ebitereeza omufu mu layini y'olugendo lwe okusinkana Allah nga Allah amusiimye, ogenda kubuuzibwa oyanukule mu maaso ga Allah. Nabwe kityo mweggyeko obuvunaanyizibwa bw'okuteekateeka abafu, emirimu mugizzeeyo mu mikono gy'abawalimu. Si nsonga famire ekwatagana ne imaamu oba tekwatagana na imaamu. Tukijja mu hadithi, muzzukuru wa nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Hassan, afa yafiira Khaybara mu Iraq. Bwafiira Khaybara bamwetikka okumujja Iraq ne bamuleeta e Madina, kubanga gye yalamba okumuziika mu Bakii e Madina. Bwe bamutuusa e Madina, omukulembeze w'ebiseera ebyo yali Said, bwe mba seerabidde al-Khuduri, Said ibn al-As, nga Said yali omukulembeze, yali amiru. Mu bumpimpi amaze okutuuka mu matwale ge omufu okuva Iraq,
bwe yatuuka mu matwale ga Saidi yalina okutekinga over amaziika ga Hassan muzukulu wa Nabbi Muhammadun sallama mutabani wa Fatima. Enkola eyo bakadde baffe bagirondoolanga ng'omuntu ne bw'abanga afiiridde ku mawanga, afiiridde mu bifo eyo gye yagenda okunoonyeza riziki, kasita afiira eyo abantu babadde awangaala nabo ne bamwetikka ne bamuzza ku butaka. Omukulembeze w'ekitundu imaamu yatekinga over omukolo gwonna ogw'amaziika, nga interviewinga ab'eŋŋanda z'omugenzi n'abamugiddeko mu b'emikwano gy'abadde awangaalira. Omugenzi abadde awangaala atya? Imaamu afune status alabe waatandikira okuteekateeka omuntu ono mu maziika ge mu layini entuufu. Ne bwe kwagirangako imaamu, kati nga nze mpangaalira lwakuba nze naba imaamu bangi, naye kanondeyo imaamu wange omukulu Seeka Sulaiman Lukwago, Masjidi Shura, Mubaraka Zone, Makindye West Constituency, gwe muzikiti omukulu oguntwala. Era awo wennina amakanda g'obulamu bwange obutandikirwako eri mukyala wange omukulu n'abaana abakulu. Awo wensinziira ku Mubaraka Zone, Masjidi Shura. Abasaaze baawo bantegeera bulungi, ndi mwana wa waka, kyekyalo kyaffe okuli ebijja ebikulu. Bwe bantuusa ku kyalo kyango mu ggombolola y'e Kasaali, imaamu wange Luganda Hussein, Masjidi Jamia ekyango, n'omuzikiti guli mu lujja waffe. Olwo yabeera waggulu w'enteekateeka z'amaziika gange, ng'atwaliramu ne imaamu ono abadde ansaaze Makindye. Olw'okuba nti ate ono we Makindye antegeera nnyo kati, kubanga obulamu bwange bwonna obw'ekikulu buli eno Makindye, eri wali obulamu bwa kito. N'olw'okuba nti oli ennannyini kitundu Hussein Luganda, maiti bagirese mu kitundu kye, emukwasibwa mu butongole. N'ayita ab'eŋŋanda zange, n'ayita ne imaamu abadde ansaaza, nala nkukuba interviewinga ebinfaako, afune status mbadde mpangaala ntya mu busiraamu. Bw'amala okufuna status aba alina okukwatagana ne imaamu wange, namuga nti enteekateeka zonna ezikwatagana n'okuteekateeka oyo aziikibwe, gwasinga okutegeera omuntu oyo, zikulemberemu nga nze nkuduumira. Imaamu oli Hussein Luganda yaduumira imaamu ono Lukwago, naye oli alina okubaako ne kopi y'enteekateeka zange bwe mba nalambika bulungi mu kiraamu kyange, amaziika gange, nga Hussein Luganda ateekisa ekiraamu kyange mu nkola, mu kulagira mukulu munne abadde antegeera ennyo Seeka Sulaiman Lukwago batwale amaziika gange mu maaso. Nabwe kityo embeera bwe yafaanana
mukufa kwa Hassan muzukuru wa nabbi mu muwala we Fatima bwe yafa bino byonna mbyogera okulaga nti imaamu yakulembera enteekateeka z'okuziika omufu omusiraamu so si baŋŋanda. Bino byonna mbyogera okulaga nti imaamu yavaako enkola zonna zikwatagana n'amaziika g'omufu omusiraamu nga yatubuulira ekyokukola eri abafamire n'ab'emikwano so si famire kuteekerateekera imaamu kyakukola. Ndaladdeko akagamba nti sawaun, si nsonga famire ekwatagana ne imaamu famire y'omugenzi oba tekwatagana na imaamu yakulemberamu amaziika. Hasani nga atuusiddwa e Madina, mbagambye nti Saidi yali omukulembeze, obuyinza bwonna bwadda mu mikono gye. Obuyinza bwonna bwadda mu mikono gye, naye bugenda okudda mu mikono gye nga Hasani alina mutowe ayitibwa Husain, naye muzukulu wa nabbi. Njagala okitunuulire, bombiriri baali bamanyi ate nga bombiriri basahaba baaliwo nga nabbi waali, bonna basoma ku nabbi. Saidi yali sahaba ate ne Husain nga naye sahaba. Twandikitunuulidde nti yandibadde asinga amaanyi ku bodde ya Hassan yalibadde Husain muganda we, era buli omu bwe yandikirabye. Ekyokubiri ekyokukola Husain akimanyi, eri musajja mumanyi, naye ate si bwe kyali, si bwe kyali. Ate Saidi ye yasigala nga ahandolinze amazika ga muganda wa Husain. Lwaki? Nkulaga mu kaseera ako Husain yalina obutakkaanya ne Saidi. Husaini yalina obutakkaanya ne Saidi, yali omukulembeze. Kwe kukateekako kali akagamba nti si nsonga famire ekkanya ne imaamu oba tekkanya na imaamu, imaamu yabeera omukulu ku jeneza. Husaini yajja mu maaso g'omukulembeze Saidi n'amufumita olugalo luno ku saidi y'ensigo wano wansi ku lubuto wano, ensigo ez'omunda, n'amufumita bw'ati olugalo ng'amuwereekerezaako ebigambo bino. Yagamba nti singa tekyava ku Rasuuli sallallahu alaihi wasallama, singa tekibadde kya mu nkola za Busiraamu,
ekiruwa ekyokubeera nti omukulembeze w'abasiraamu mu kitundu ekyo yavunaanyizibwa ku mufu yenna aleeteddwa mu kitundu kye. Said sandi kukkiriza kuteekateeka kukulembera mu nteekateeka z'amazika ga muganda wange. Olw'obutakkaanya bwe baalina naye olw'okugoberera enkola era tufunemu ekyokuyiga, abamanyi ababiri musobola okufunamu obutakkaanya naye tekibajja ku ŋŋango y'obusiraamu gye mulina okwekwatako emu okutambuza eddiini ya Allah. Olw'okuba omukulembeze temukkaanya gwe n'omweyawulako nogenda notandikawo gundi sekita eyiyo notekawo sekiti eyiyo. Buli yenna yakikola ng'oyawukana ku mukulembeze omukulu ali authorized. Omukulembeze omukulu amanyiddwa mu mandate nti ono ye mukulembeze w'obusiraamu. Nobanga wamwawukanako n'okola sekiti eyiyo n'okola ne gavumenti eyiyo oli muyeekera wa busiraamu. Ne muteekawo n'enkola ezitambuza obusiraamu mu ggwanga lye mumanye lirimu omukulembeze. Ne mu gavumenti za dduniya tebakikkiriza eggwanga limu okubeeramu bapulezidenti babiri. N'ekiri mu busiraamu wano naddala e Uganda tulina mufuti ali authorized, ali mandated, taali tulinawo sipulimu mufuti. Abakulembeze babiri ennyuma lw'okubeerawo kw'omukulembeze amanyiddwa mu mateeka, oyo gwe balonze oluvannyuma haddiye kugibwako nsingo. Mwenna abali mu sisitimu eyo tufune kyakuyiga wano. Ku lw'obusiraamu okubanga bugazi buli mu bitundu ebyenjawulo tiwagaana kubeerayo eyo baamiru abakulembeze supreme mufti wali badde amiru w'abasiraamu mu kitundu eyo gy'oli, naye nga mu nkola z'obusiraamu mulina kutambulira wamu ne mufuti w'eggwanga Uganda, oyagala oba toyagala, si nsonga waliwo obutakkaanya wakati wo naye. Lyetteeka mwe litulambika mu kkubo eryo. Saidi yalina obutakkaanya ne Husaini muzzukulu w'ekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, naye nga ku nsonga z'obusiraamu yakkiriza babeere wamu batambuze ensonga y'okuziika Hassan. N'amugamba nkwegayiridde teekateeka muganda wange aziikibwe mu mbeera ennungi. Nabwe kityo kye mbategeezezza nti emmeeza eyo nkulu nnyo mu kidaala ky'omufu. Bwe muba mutegeka, bwe mufiirwa omuntu wammwe, amawulire mugaleete eri imaamu w'ekitundu. Imaamu avunaanyizibwa okujja mu luggya lwammwe okufuna puroguramu ng'abeebuuzaako omuntu afiiridde luddawa, bula tutegese tutya, alanako bbawo ekyokukola. Era imaamu ategeka emmeeza ezo zonna zibeera anda imaamu. Emmeeza ye kwakolera enteekateeka z'okuziika omufu oyo. Emmeeza ey'okubiri egenda okubanga eddukanya amabanja g'omufu nga bwe tujja okulaba. Emmeeza ey'okusatu yeekuuma emmaali y'obusika, okubeera nga tuziyiza ab'eŋŋanda z'omufu okwonoona emmaali eyo. N'olw'ensonga eyo nja kusaba insha Allah tubeere nga tukomakaawo, tukomye ku mmeeza ya imaamu kwe tujja okutandikira, tugende ku mmeeza ey'okubiri ey'amabanja tulabe bwe byefaanana,
nsaba Allah owekitiibwa nyina buyinza tugase n'ebyo twebulidde nabyo atuwemu ekyokuyiga nga kya muwendo. Tumusaba Allah owekitiibwa atukolere enteekateeka bino byonna ozze tobiraba mu maziika yonna gy'ozooziika. Emmeeza zino tozirabangako essatu nga ziri ku mukolo gw'okuziika munnaffe. Tandika okirowoozaako bituziise tubaziise ffe tetunnaziikibwa. Lwaki tulinda kakikya atambulira mu maziika gonna ge tuzze tulaba era atuuke ne ku maziika gaffe? Nze naawe tetukkiriza mbeera efaanako bwetyo. Tukomeewo tulongoose ekkubo ly'amaziika g'omufu omusiraamu. Tukomeewo tulongoose olugendo lwaffe otusinkanya Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma inna nas'aluka kullu khairin sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibaduka as-salihin wa nasta'idhuka min kulli sharrin nasta'adhu anhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibaduka as-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. GTV for unity and development.